Yes, okay. Okay, 5 Heroes Films. Banafe about 5 Heroes Films bewakutide filmu ya fene tandika tugende maso mpola mpola iranga Jackson Shakul ne Sally Andrew bakulembedde abazannyi Naluwadda Kathleen Hitesh bali ku screen Kabuya Jackson tugenda mulabako ate Makubu ya Regan nga nekwali kakati abaana betulengera abo obuwala abava ku ssomero babagenda kumba waliwo ajayita mpola storage nze simanyi ya storage kanveewo kati kumba omulenzi ono agenza okujja nga agoba Fatuma ayagala bikendi munange omusiraamu ono mu hijabu wabeerawo connection ekyali ntandikwa tugenda maaso ntandikwa firimu ogenda okwetegereza muwala wa Aji ye bino si byaliko era bamugamba mutakadde agalabe nga boogeramu kumbe muwala wa Aji bino si byaliko owange mbadde njagala nkulabe ondabeko ekiwanitondaba omanyi kali Jackson mbadde mugambi akuliremu kati bwana amala okundiramu omanyi mbadde njagala mwana obeere ng'ombeererawo ku gaadi njagala mbeere ttaano naawe obe ng'ozigadde ono ng'amugamba nze munnange ebintu yogera sibitegeera ekyandeeta kusoma sikufumbirwa bw'otandika ebya boyfriend girlfriend obanga ayagala okulaba bye bagamba ekyo abaana bagenda okusoma aba tebakyagala nja kubangula emmere ebindazi ku kantiini kale no muwala Aji kino kyamuyisa bubi nnyo era kwe kugamba mukwano gwe okuddamu okuleeta abantu modro mulamu bwe ajja mukyayira bwereere abaana bategeera baba n'emikwano nga bamanyi nti omukwano gulina kyegwongerako naye ate omukwano ogukwawulako obwawuzi okuleetera ebizibu sumaama wairindi kabootongo okwetakula sumaama byonna omukwano ogwo gusaana kwejjako kakati munange oluvannyuma tugenda okuva eyo ekyatandika butandisi ennaku zino abawala be beekyalira ewa abalenzi efirimu bagiyita Serukeera n'abawala ennaku zino bakeera okulabika ne bagenda ewa abalenzi omulembe gwatabuse nnyo n'okutuuka okuba nga abantu enjala ne beebalumye afazaali afuna omulenzi babe nga balaba Katonda we yagamba ekyali ntandikwa tugenda maaso abaana wala tebakyafaayo ali aki kaakati Jessica yenna akeera bukeze wa mutaka yenna kati ali wano atambula nga bakanyama abaggwamu omanyi kanyama aba yaggwamu olaba fulemu waake eyeggumba tugenda maaso kwata 10 olwo batundayo ekikomando nga temuli bijanja lwali chapati ne supu kale laavu kyeno abavubuka gye bataddemu abaana b'obuwala ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso firimu bagiyita Serukeera don't you see hello kati waliwo ajja aba agenda kumbe Hassan abadde akomawo waka kumbe ka waliwo abalindiddeyo dda bulungi mubuze sitole kimwani ennaku zino temukyagwa kava mwekukuma ajja kiti mbadde ennaku enneerabidde wano enzirukembi nonne era mbadde ngenda kunona bye nneerabidde nkomewo anedda onoobinona tumaze okwogera jangu ono abanja lwalaga wakiki tugenda maaso mbitegeera kaakati ogenda okwetegereza mutaka embeera eriwo omanyisi ya buntu kaakati kasimaawa abadde ayina sente ezaani ezasani era nkimanyi nti namugaa mwana manyi abo amajja gali ogaagala naye ate sineetereza so nali nkusuubiza wendyeterereza nja kutereza kasimaawa gwe babanja era abadde akoze enkola ey'abantu be babanja bw'olengera akubanjozaako kaneera n'amuzza mu poroteeri guma mwana nja kuba nkutereza ye kasimaawa ekyatandika butandisi Serukeera don't you see part 2 tugenda maaso ne firimu katugenda okudda eno omanyi kasimaawa ayina mukwano gwe gwatambula naye embeera bwe kubanga ofunanga muno gwe bakuba naye ababiri ne mweyeeya naye ate lula kiba kirungi omuntu embeera weba ekkuba n'obanga ate onoonya omulala embeera gwetakuba mube nga mutambuza obulamu kakati bagenda okwetegereza
omuwala ono Jowani bamumanyi mu girlfriend wa Hassan. Ate waliwo ali eno agula obunyama agula bwakumukumu bane ebyawala bibadde ki gwendi twandwe tukole bitukwatako. Kasimaawa ne Kapijama ba mukwano nnyo naye mu kutambula ekiro nga banoonya we banaafuna ekyokulya balabye mu girlfriend wa Hassan. Empale ya kali baagala kukola lugambo. Kasimaawa ogenda okwetegereza Kapijama empale yatulise. Omuntu okwambala empale eyo Kapajama ako nga kakola emirimu gyonna ke kakolanga ak'omunda era ke kakolanga ak'okungulu. Kati bo kye baakolanga bajja gye batera okubawola. Ekyemisana baakikubye endobo ekyeggulo balwana kireme kuba gutyo. Omanyi okulabika ndi enjala ekulumidde ebbanga obuba bwe busooka oggwamu. Tugenda maaso ba mukwano nnyo nga bw'okiwulira. Ye Kapijama ne Kasimaawa embere bakuba bombi. Kale abatumye ebyokulya feesi gye basaako ye yabasasuzi. Ate Kapijama ayagala ebifi. Waliyo muwogo omuzzeeko olububi tulinawo ne mayuuni amawaate ne balugo. Tebaagala mmere etankulanjuka baagala byabagagga byokka. Kati kumbe ku mulundi guno baagala kusasulwa. Abaleeta emmere baagala nnyo okulabika nti emmere ereetebwa naye ng'omuleesi amaze kusasulwa. Ekyali ntandikwa ng'atandika obwama ne naawe 2,000 z'omumanja ate ziggana kumpola mmere ya kakaaga. Abasajja nga bw'obamanyi abatasasulirako ddala. Nedda bannange ebintu byonna bikooye mukozeza bizinensi yange yonna mugiridde mu abeewola ab'amabanja. Bizinensi ekoze n'ennyini yeetandise omuyonka naye akogeddemu. Tugenda maaso balina poloteri. Lengera Kasimaawa laba Kapijama. Omanyi wabaawo oluwa sokolindeko asena atya ne baleeta mukyere guno saagala olenda byayidde emmere ono taagala nnyo kutandika na fooko. Kasimaawa sokoleta Kapijama bw'aba alya abeera ku kye bayita chain reaction. Oyinza okugamba emmere emikono gikolera ku masannyalaze tegyewa gaapu. Kwe kukaba kwe kuteeka mu miro kwe kukola ki kwe kumira. Nga bw'omanyi ab'omukwano lindako teeka nsi wuma eno essowaani giveeko. Kapijama ku mmere mukyawagana ate nga baagaye tugeetewola essowaani y'emmere tubeeko kye tukola. Laba Kapijama emmere talya akanyuga nkanyuge. Emmere akanyuga nkanyuge. Efirimu egenda maaso. N'atumya n'etuzi otw'okunya. Omanye emmere n'okuwera mu lubuto olina okulabika nti ogikatamu amazzi. Kati emmere ogiweza mu lubuto olina ogikatamu amazzi. Efirimu egenda maaso. Kati n'atumya amazzi ag'okunywa awo yayita. Basajja bazibu nnyo. Kati ku luno bamugambye bigenda bba bya kaasi. Bamulekeddewo ekitole ky'ettooke. Katonda watu baana mmwe mulazeewa. Kati basooka ne bakuluma ne badduka. Era bwe bamala okudduka badde omwezi ogujja ng'abasasula kaashi bajja kujja. Omanyi omuntu wakola ekintu okanya Saala. Kade bamala okukkuta bukya nga bakose. Naye omanyi abantu abali obubi abatalina kasente mu nsawo.
Katonda alina ebintu bye yakola kobeere mwavu otya tekigana tunulira banyirira mwana gwe olina engeri gy'okolamu ettama ate kapijama ng'anagonza omutima asooka kuzalawa ettama liringa ensujju leero gwe toweegombako kukuga ku ttama ebyo byompisa okuŋŋamba ne banaye kasima gwe kapijama gw'omanyi abantu bameka abawaana ettama lino gwe lino okimanyi nti ettama lijja mu kibatu ky'omusajja bw'oba olowooza nti gw'oli wa kabi nnyo asinagamba kuyomba nazzi kuno kyabanga kibi nnyo omukazi otaamira omusajja sebo bw'oba tosobola kulayika ni omanya guleedi zo toddamu kuneeyogererezaako amaka ago gakulemye olabiri kasima awa n'ayiwawo display erinnyo ye yaseka busesi kikulemye olaba amaka kati ono yatandika avuma ng'amanyi nti omukazi w'omuvuma omanyi omukazi w'omuvuma oba omufudde wa layisi aba ayagala nnyo amanye kiki ekikuleetera okujeyita vaayo gyewe bubakobako leero kakyusizza ku pajama ataddemu za osinika ki nze nkuvumye gwokuba ate banvuma osinika tugende tulabe gye tujja ekyokulya bakeera kubeera kino kye bayita brass material jobless efirimu egenda maaso ate nga tukyatandika ntandike twetaaga tumanye luddaja ebiggwera ne sinema samunanga oluvannyuma waliwo omutaka eyatuuka agenda okujja yakonkona kati kumbe gyakonkona aliwo abali mu kusoma bayibuli ya yesu omanyi bayibuli eyo ya yesu nnyo genda okwetegereza kaakati mutaka ono kwinti nga mubadde muludde okulabika bamumanyi wano naga nkulengera ddala ekintu ky'ekitabo ekikutte kannabwala okola bulungi nnyo mwana gwe nyagala nnyo abaana abaagala ennyo okuleka nti basoma era kyobula buli wojja nkwaniriza ye muzeeyi nyinimu era okujja kwa mutaka nambadde nze nina byenjala tudisikaasingemu neerene basomanga bonna tugenda maaso ogenda okwetegereza aniti yasooka ovaayo tugenda maaso era nitoze muno abadde azze tumulabe ekyatandika butandisi firimu eno bagiyita serukeera omanyi bagamba ennyonyi enkeeze yekwata akawuka gwe sembere eri tulabe discussion anita waswaga nnyo era anita abeera mu byaki bya music okimanyi biology inferior tetwamanya bulungi nnyo psychasmography atandise anita tayagala bya bitabo kanviire simanyi psychasmography taata yeewuunya okuba ni katonda yamuwa abaana b'obuwala babiri naye ng'ate eyandibadde ng'omutu muzibu nnyo enewe abato bo baba boonoonye era ebeera siteegi abasinga ebalowooza nti bw'aba atuuse mu mbeera bweti ayinza okutereera kati omwana aba akyali muto bo abakadde balaba nti obuto bwe baba bumusumbuwa kandi otaata kye yakola ng'agenda maaso ng'alaga mujjira musoma nga bw'omanya ebyabazadde baana bye baba basoma tafaayo abaana basome naye abazadde abalala okulaba omulenzi ng'asoma ennyo n'omuwala bayinza okusomeramu ebitasomeka kati tugenda maaso ono amaaso lengera gye gali asoma mu kitabo kumbe amaaso gatambula kumbe omuwala ono simanya anita muganda woono bannange newankubadde ebitabo bisomebwa naye waliwo ekitabo ekiri wali ekitabo ekyebikula kyokka ekitabo nga musana budget oba pick fair efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso kyetaaga tusome ku amuyeba nelinda ku oli kusoma simanyi amuyeba kati ate no nengera simanyi tuli ku kirala kumbe amaaso gali wala yabikudde peegi ndala ebigambo byayogera bimuli mutwe okusinzira ku kyalaba kino eren kyamutabula
oze ku discussions oba oze ku lookouts tunulira ate nga ne Ellen nno naye atunulira balina okusoma ntunula ye Ellen taata ono yali azadde ebyana ebyobuwala naga kati kyendabye kirabika ebyokusoma si bye tuliko twandibadde ate twogera ku kintu ekirala ekirimu amakulu ekyatandika butandisi firimu yaffe eno era nga tugenda maaso kale kenkomewo tunaasoma olulala kuba waliwo ekitabo wali ekyebikula kyokka ekitabo kyereni gwe mwana gwe simanyi weefudde nampulira zibe lwaki weekoza ngaolabye abagenyi gwe nze ganya okwekoza abaana ab'obuwala ennaku zino kaakati bakimanya abasajja bafuuka bampeke batega butezi obunye bwabbo ne bagenda efirimu egenda maaso mwana gyebale kati nga bw'omanya era kasimaawa naye muntu bannanga omuntu ekyokubanga oli yala oba simaati yala bulasimatiriyo tekitegeeza ni gwe toyogere kasimaawa naye ayagala okweyogerako ne mwana gwe oyitawo nnyo ne ŋŋamba leero kati omutima owalula gwaki ate ne nkugamba n'otawulira owulidde simanyi lwaki onkuba nnyo omugongo ng'ate entumbwe eno njagala ndabe oba entumbwe wenna wenna oweenyirira mukama katonda abamu abatonda kwegamba aliko kyekubiira omulembe guno gwe tuliko okusanga omukazi n'akwagala ebyaddala nga tolinaamu ka sente oteekeddwa okubanga wamwe muli balogo nnyo kati ogenda okwetegereza omanye wa bano waliwo Anita Ellen ye taagala nnyo byabasajja kumusumbu era ayagala nnyo okuleka nti atwala ebintu bino mu nkola entuufu naye ate alina muganda we buli waalaba omusajja ataama tugenda mu maaso kati ogenda okudda eno okomawo n'ondaba ebyomukwano gwaggwawo ofuna akugjamu ekyo nga kiggwa bw'otandika okwagala omuntu kwetolooza kati mwana mulenzi yakola mu kibaawo eno gye byaggwera weewaawo okubigula si ekyo naye era kale sikyembadde nnoonya naye era kiwedde tugenda mu maaso ensi bwetyo bweri abantu batambula bakanudde amaaso balinga dayinoso kaakati waliwo mutaka aleese bantu baleeta buleesi bannaabwe baagalira olwaliro omuntu kasitoola kandi omuwa omukkuto nga kiwedde kati kumbe waliwo alabye nga baleeta omanyi obanga ebyokwana byakubula nga naawe tosobola kubaako muntu akwagala ofuuka ate ekizibu eri abali mu mukwano kati bamuyisiriza ku kkubo najja nga abagoberera mwana mulenzi ono Steve nakuyise dda temujja muli eri mwefudde muli kubali be mwagabudde ddawe abali ebinyeebwa ffe abaagala enkoko temutufaako bye mutalina mwogere tukimanye kaakati Steve engeri gyali nti ye ali awo bwannamunigenda buli kaseera ayagala nnyo okuleka ndi atabulatabula ye Steve waliwo abali mu woteeri abatumiza ebinyeebwa kati atandise boogerera efirimu egenda maaso efe abatumiza ebinyeebwa bayogerera omuntu okuyingira woteeri munange oba ekyo kyoyagala era bamudda wano natandika obbasa tempi omanyi omuntu okuswaza maaso ga mukazi we okuleka mulimu abantu ekikulu ekyo ssebo oli n'abasanga mutudde awo mwana gwe wandekamu effumu nga tomulabanga nako kati ono yali mulala mutwalire akamanyiiro Steve bamubeba ekyo ewedde era omukazi yali wange mulamu esiba ku baana b'abandi mulimu abantu abakula bwe batyo nga oli akusanga ne muno mulimu kweyagala n'ayogera ebigambo ebireeta okwawukana mwebali busitaani butambulira mu bantu mwanattu era omuntu agamba nti alinda sitaani ajje ngolooza ajayimirira awo sitaani ali ku bantu abo efirimu yaffe egenda maaso kati omusajja ayinza otandika okubuuza ebibuuzo ssebo bootyo ewannimba mbu simanyi mbu olina mbeerera kumbe omusajja wuyo akumanyi
ate ogwa ku bawala abasirise kenkuliseeko kale lava ekomewo. Mulimu n'abasajja nga yakimanyi nti ogenda buli wamu wonna otagala naye n'aguma. Anze byoli si byendiko oba ayogedde ebitukutabula saagala ate abe ng'abikutabula. Owulidde? Nze omuvubuka oyo yantama. Tugenda maaso. Owulidde bebi? Akatunda baleetera mu jjaaga. Ebigambo ebyogeddwa Steve bireetedde omwalo n'okuleka nti n'emmere egaana. Asoose bajerega mwatumiza ebinyeebwa teri kunva ndala sente mba mbaavu lwaki mutambuza abaana b'abaani mwe mubaleetera okusiiwuuka. Mukazi n'omuliisa ebinyeebwa ne bimubutula n'ayiwa embalabe eziringa ze bayiwa mu fertilizer. Osanga embalabe nga ngulumivu ng'ekiswa. Mukazi nga feesi efudde. Lwa mmere abasajja gye bababwa ne situleesi eyo. Kati kapaajama wuuno. Kati kapaajama agenda otuuka hano okaabira ki? Nika yakukuba gwe yokusimula. Omanyi okuba ni omutalina amuwadde endebe y'amaanyi naye ng'ate yewaganga alinamu ensawo. Ne mwana ye mwana gwe mwana ebintu byo. Nisikenze olwaki mbona essaawa zino. Alina ebizibu bingi. Genze bweru kukola. Yagenze bweru. Bamuleseewo mbu baganda be mbu bagenze kukolera Bulaaya. Ani abuuza? Twala eri naye wuubirira enteeteeyizo. Ono talina mpisa ne baganda bababoggolera. Kati kumbe waliwo muva Bulaaya gwe bagamba mbu atwala baganda ba Steve abalala okuba bakolera e Bulaaya. Ate Steve nge gy'atayagala kukola baganda bababeere waka bamulabirira. Kati banagenda bonna agenda sigala yekka. Naye lwaki oyogera bubikaana gwe baana va wano. Nakukuba gwe baaba twala eri olutwe. Njakuba kankulinde nga wuziye nja kusibira mu masuuka. Kati kumbe kapaajama agenda gyebali nnyabo. Omanyi kapaajama ayagala okwesa ku disipule luli yavuma omwana w'abandi ne bamukalakata. Agenda okwetegereza mwana gwe bulijjo bagamba mu buli waliwo muganda wa Steve ali ebweru kumbe ye gwe yakomyewo muva Bulaaya. Mwana nja Steve n'ava. Sebo kapaajama ayagala babe nga bamuteerawo. Kapaajama alabye omwana ng'ovudde ku kyokugunda engoye yenna ayimiridde. Omanyi obaako ne muno gw'ogwako n'omulaba ng'atambula ng'emmotoka enkutufu center bolt. Kati ono ye ayimiridde emmotoka etayimiridde eba yeewesse. Tugenda maaso. Yesu Kristo yakunsindikidde ojja mu kikolimo ky'obuwuulu. Gwe nina owasa. Samunanga oluvannyuma omwana muva Bulaaya nga bw'omanyi ebyaba muva Bulaaya aba ali ku kyalo atambula. Ky'obuwuulu era ngenda wasa. Kati najjagwa ku Kaleere. Kaleere anoonya mukazi wa kuwasa era Kaleere yali aguddeko mu bizibu. Nakitegedde Katonda andaga era ne ŋŋamba mbonna bensanze gw'osaana serefi. Waliwo essimu gye bakubise ekifaananyi ne kisiiwuka n'okusinga oyo gw'okikubye. Kati Kaleere njagala ompe chansi kino ekintu okimanyi okuwasa kw'abatondebwa okuwasa kwe kwaffe. Kati smile for the camera neetaaga basenga mbagambe nafunye kazi nti gasiya buloolo sidda mu buwuulu nkoyo obuwuulu gwe gwempasa. Firimu egenda maaso. Kajjate ne spray yaweddemu. Kakati oluvannyuma ojja kunkubirako olwokubiri. Kati n'essimu gye nandikubiddeko. Kati Aneti muganda wa Helen yateega mulimu abakazi ekikulu ekyo nga be bateega abasajja. Bino bye mujja nga muwoza nti omusajja oyo ayawula oyo n'ayawula eri. Mulimu abakazi kikulu ekyo nga yayawula ku basajja. Ng'atunula butunaga nino sinnamwawula nino mwawula. Kati kyekika ky'omukazi ono atajja yeegonzagonza. Kati yeefula atereze nga tokumba wa boda ayiseewo naye yali yamwawula. Kati tayagadde bamulabe. Muwala muzibu nnyo. Osanga omukazi ng'oyo n'otuuka muluka nga abasajja 10 abaliko 95 bonna yabakyalako dda. Kale ne tugamba abaana bawala okuba nga beddako. So tuddako ewa mwana mulenzi ali wano. Naawe
kati basa enjala ebaluma ono asazeewo kwebakawo bwe basi sibalina kyakulya ono ayoza mpala oyozaayo emu nekutwaliriza ewiiki obulamu obanga tobuliimu wanika emikono oweebaze katonda kakati no tuba tuli awo mwana gwe long time nga wali wazze nanti beesulire no mu kifulukwa ennyumba eno bagisulamu bakuba tennaggwa nyiniyo tannagimaliriza kati tebasasula mwezi nti amakulu nti basula nga beebase naye nga amatu gawulira kakati no muva bulaaya baali bamanyiganye naani ne Kasimaawa. Kasimaawa yali yasoma n'abantu bangi naye ndi si buli yasoma yenna bw'okula omulimu ogufuna abamu emirimu gigaanira ddala ogenda maaso omwana annyonnyola ekyali kyamutwala ebweru sikkola era pulaani ze zakuleka nti agala abe ng'akolera wano naye ate waliwo baganda bayagala okuleka ne bo bagenda ebweru ate babe nga bagenda okukola kale nno Kasimaawa wa mugaso nnyo eri omwala ono era kyovula bazaamunoonya ngaera omanyi omuntu gwe wasoma naye gweotasobola kuleka nti okyawa kati yamugamba ni wano woobeerako endya jasitwewogomyemu abayaya abagezi tatya kwogera abano tuliwo kasaali naye nga tunoonya awaddako we tuli si we wasemba baba n'ebigambo mwe muli kukina mwe mundeekaanira bule mwogera enjala eyongera kunnuma ate ani aleekaanira eno zonna ebyaddaana omwana kyava asituka ye buliyana nanerabiza obuuka mabulooka n'ojja olingiza munda mutakaali eno walaayo olyo asooka nnyo obugere ku mulyango kati omwana agenda okwetegereza katonda ato bano obulamu bwe bali obugere bwe busula ku mulyango Justin Kesobawo ekibukanga naye okanga omutwe ekyanjalo n'okanga obugere kuba oli ayinza obazze nakabazzi nakanga akabazzi naye bw'akanga obugere obaako kyofisa kati bambi yatunula n'amanya mikwano gy'obulamu bwe baliko bazzaawo ekideeya embeera bannaffe gye bali mu si ya mulembe n'akamu tugenda maaso efirimu gye tulaba emanyikiddwa nga Can't You See Part 2 Serukeera era nga nagambye MK Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 osobola okulabika ni wetuusaako ebina Uganda byonna eby'omulembe ebipya kakati no Kapaajama nga tavaayo Kapaajama bw'avaayo mumanyiganye ekyasinga okumwewuunyisa ng'omuwala yamulabyeko ewa Sitivo kati ate Kasimaawa y'omwala ono yali yasoma naye naye Kasimaawa agenda okwetegereza munne kwegamba ebyokulekana bimweddeko kati ali kukyakwetegereza otunula ki leka naawe okutunula tebakuggyako musolo okutunula tebakusolooza musolo bosi wange n'alaga ndi bambi waali ennyumba eno bakuuma nkuume naye ng'ekyamazima bagyewogomyemu kati omwana kyeyakola nga abagamba nja kuleka ninkulaba ng'era bw'omanyi omuntu yenna awezezza kasente kirungi munanga omunnyo bw'ogufuna ogulyanga ne banno zinga bbiri genda kuba nti kati nze kangende Kapaajama yasirise dda kyakola kyakwetegereza kuba omuwala yamulabye luli ng'anyirira naye kaakati ate anyirira